Mwebale nnyo okwekumira ku SMX Media manye ndobozi nze MCSMX representing straight out SMX Media ne nebaza nnyo ba subscribers banga bamaledde okubera nga mu subscribinga timwebale nnyo mwebale ddala nawe atana bakubera nga subscribinga bami subscribinga ku SMX Media antu bane updates na dam entertainment industry buli lunaku buli sawa buli kasera story wegwirawo fwe tugisabulira onako olwaleero waliwo volunteer yeye evuddemu n'agamba nedde ensonga eno yatukayanya nnyo nera kati obwakabaka bwa Buganda obera buli curious obanga butwala ensonga obanga buwuliriza ensonga z'abantu bandibadde bafuna omuvubuka ono akoze keeki eno netandika okubeera nga agitambuza eyo keeki gyolaba ku screen waliwo avuddeyo n'agamba nedda oluvannyuma lwa keeki yaswaza Obuganda okusinzira ku bantu ab'enjawulo n'okusinzira ku Baganda bo bagamba mbu keeki yafaananamu nga sanduuke Ssaabasajja Kabaka gye yasala ku mazaalibwa ge ag'emyaka 66 ng'olunaku z'omwezi 13 omwezi guno eno gwennyini gwe tulimu so omuntu omu ali concerned nnyo okusinzira ku keeki we yalabika omanya abasinga ffe wano ku social media tukyogerako ne tukireka awo no action is taken kati ono ye teyakoma mu kubeera nga keeki emunyiiza bunyiiza wabula atekinze initiative n'agamba nedda Ssaabasajja Kabaka kankole keeki endala wadde talina ngeri kintuufu yakugimutuusaako ate asazeewo okubeera nga agipostinga ku social media naye ng'olabira ddala mbu yes if it would be a cake nga yeyo gye bakolera Ssaabasajja Kabaka okubeera nga asala ku myaka gy'amazaalibwa g'66 tewaliwo omuntu n'omu yandicomplainize buli omu yandiyegombye okubeera ng'ono akoze keeki eno ate naye amukolerayo keeki oba eya birthday oba eya kintu kyonna kyonna oba ey'embaga kubanga ono ye atwalidde ddala oba keeki gyakoze agidecoratingidde ddala nga bwerina okubeera ekisookera ddala engeri gyagidesigninzeemu eri unique size keeki zotera okusangasanga waneno mu bantu bangi nga bazigwiriddeko eddala okudesigninga mu format ezo abantu abasinga nera naawe kennyini yali aliddeko ku zikeeki ez'enjawulo oba yali alabyeko decoration za keeki ez'enjawulo sisuubira mbu eno decoration eri so much common kubanga n'engeri gyagikozeemu gundi yaayo texture yaayo kwegamba ng'eri awo eri oba ngambe ntya eringa ng'omuti teringa muti eringa nga kwegamba ekintu kiri awo naye ng'olabira ddala keeki erimu creative erimu art omuntu gyasaanidde okubeera nga ddala kituufu ku mukolo ng'ogwa Kabaka Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda keeki bwetu bwe yandibadde nga efaanana oba nga esalibwa kuliko akagoma akatono yagikozenga mu ngeri y'olubugo wansi beesu kwetudde liringa olubugo eno n'ateekayo bulungi nnyo n'emyaka 66 wanene waliwo engabo oba emblem ya Buganda kuliko ne empologoma ng'ekifaananyi kwegamba ekeeki eyeegombesa Ssaabasajja Kabaka gye yandibadde nga asala ku mazaalibwa ge ag'emyaka 66 olaba abantu batuuka okugjayo keeki Kabaka ze yajjanga asala luli eri ddala ng'eno keeki y'amazaalibwa g'66 bantu bangi bagikubamu ebituli kyogenda okola kiri simple kubeera nga osubscribe nga noko SMX Media fe tuba ne updates na Dam Entertainment Industry wane eno mu Uganda buli ssaawa buli kaseera MCSMX I sign out.